Baniriza nnyo tuli mu program Sitima Y'amaka nga bulijjo. I am the Iron Lady. Omwami gwe tulina olwaleero ye kitonde kijja. Emmanuel. Buli munne we yamukyaliranga ye ng'abeera mu kompyuta. Munnaze okulaba ngwe ngonda mu kompyuta. Biki ebyagwawo oluvannyuma lw'okubeeranga nga bamukyaliranga ye ali mu kompyuta ze, munne n'atamuwa time emala. Kitonde kijja yaze mu program Sitima Y'amaka okwekubira enduulu. Biki ekyaliwo ate n'oluvannyuma katumuwulirize n'oluvannyuma tulabe program Sitima Y'amaka eyinza kubanga emyaka. Kakati omwami wonga bwe yabigambye byonna bwe biri naye nga mukusookera ddala tuba twagala okumanya ddala kituufu oba omwana wa mwami kubanga ye yatugambye nti omwana amutankana amubuusabuusa. Lwaki olowooza nti n'omwana amubuusabuusa? Nze simanyi. Gwe watandika ddi okuwulira nti omwana amubuusabuusa? Kitegedde kati. Olwaleero? Bulijjo takigambako nti omwana amubuusabuusa? Naye gye wanoyogera amazima? Tokiwuliranga nti no bbaawo abuusabuusa omwana? Sikiwulirangako. Akale mweyawukana? So kyakyali bbaawo soge muyite erinnya lye. Oyinza okuba wafunayo ate nengenda neŋŋamba ono mbu bbaawo ate okitegeera kale ye Emmanuel. So naye ngenda kuleeta no Emmanuel mubuuze nga naawe olaba okakasa tokiwuliranga? Agambye mbu ategeredde wano mbu omwami we bulijjo atankana omwana. Simanyi bulungi oba kyangambye kyekituufu naye kituufu anategeredde wano nti no bulijjo atankana omwana. Omwana oyo no yasemba ddi omulabako? Omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde mu December. Yamulabira wajja mu maka go ofunawo omutwalira oba amukima n'amutwalewo? Abadde nga amukima mu kifo we tuteeseza nti amukime n'amutwala n'amukomya mu biseera by'okusoma n'asomera ewange. Ebbanga lyonna lyamaze nga bwamukima bwamutwala tombulirako nti omwana omutankana? Temwoganga ku kigambo kya DNA? Gwe ekyo kya buntu ky'okoze okukimukubako obukimuko one way or the other si kya buntu. Lwaki osazeewo kimukubako? Sirina nnyo nsonga nnene kubanga kyali mu bwongo naye engeri nali sineeteekateeka kukikola nga sobola kimuteeka mu ssaawa eyo. Wamala naye ebbanga ki? Nga tuli mu bufumbo. Mwabeera girlfriend na boyfriend oba mwabeerako mu bufumbo awo? Twabeerako mu bufumbo. Nga gwe mukyalo waawa? Ki ekyabaawo? Twafunamu obutakkaanya n'empaawo. Ki ekyabaawo? Anti yabiŋŋambye dda naye njagala kulaba oba byeyaŋŋambye bye bituufu oba takuwaayiriza. Ki ekyabaawo? Ebibeerawo mu maka byebyo byaliwo. Amaka gabaamu bingi. Kati ebyabalala nabyo bagamba nti bye byali ewamu. Joan? Ebibeere waakyo gamba bye byali ewamu. Ki ekyabaawo?
ono wali omukwatiddeko mu mbeera yonna eri compromising oba wali mu biseera bye wabeera naye oba wamukwata n'omusajja oba wamusanga na message oba lwaki omwana omutankana alina okumanya amasiko ekyo yes nze ni mukazi nyina okufiri nfuono manyi kyawulira wamma toyagala kumanya lwaki onayeegana omwana yes omwana lwaki omwegaana si byakubeera awo n'ozuukuka buzuukusa olina okuba n'ensonga kati nze seegaanye mwana wange kubanga amwagala naye ekinkozesa kino lwaki omutankana okwegaana n'okutankana byanjawulo lwaki omutankana ekinkozeseza kino kwekwongera okukakasa kituufu ddala wange oba nedda wamma wazalira ku myezi emeka byali 7 omwana nga ali bulungi nga talinaako kizibu tebamutwalako na munasere bamusaba batugamba mwana talina buzibu ogende waka wazaala nga omusindisa oba bayisiza namusindika okay ene Kampala wazalira wa nazalira mu kyalo kyewaffe nazalira mu kyalo kyewaffe okay kakati okuva lwe wazaala omwana ne mubeera mu mirembe bulungi ono talina yadde akabonero konna konna ke yakulaga nti naatankanya omwana talina so yazalira ku myezi emeka bembeera saabala bubi gyali 6 ne weeks ezi kale ne tuyingira mu gw'omusanvu katini so ekitegeeza yazaala premature it would be a premature but the boy was live and kicking ku myezi 6 6 and a few weeks kino munange yakinnyonnyolako naye kikakasa kubanga bwe kyaliwo kuba nze nali musajja nga njagala kuba nti nkola bufumbo butereevu kati bwe kyaliwo ne kibeera nti olubuto oluze before the right time nensalawo nti kamulabirire naye nga tetutandise bufumbo buli direct kakati bwe twazaala omwana ng'azaalidde mu kyalo nga nze erinako wembeera naye nga ngendayo nemulaba kyajja nti ate oluvannyuma we yali nali muteese n'asengukawo nensanga omwana bamukyusiza erinnya. Now the two factors of changing the name to another name which is Islamic. Okay, tugende mpola. Yes. Wali omwadde linnya ki? Hadison Kitiibwa. Hadison Kitiibwa Wagoina. Yes. Kati nsanga nga eri sounding lya Ashavin. Yebamanyi. Kati awo kimpamu Tengamba wamuyita n'omutuuza n'omugamba nti lwaki kiri bwe kiti? Yes, era awe wava okugamba nti kati omwana mukole ki? Lwaki wakyusa amanya g'omwana? Omwana asaamiika Ashavin namutuuma Alvin. Kitiibwa Jerry Alvin. Nga mukiziganyiza ne taata we obanga weetumye we? Nze Alvin nza yalimuteekako. Naye lya Kitiibwa ne Jerry lyali lya taata we yamuteekako. Anti yagamba yamutuuma Hudson kati gwe n'omutuuma Alvin. Nze lyange nali muyitanga buyisi naye nga ku ssomero muteekayo Kitiibwa Jerry Hudson. Erinnya lyali likyusizza mu buwandiike oba just wano ku mimwa? Anti waaliwo we yali ali mukolera business. Ani? Oyo. Naye nze akagereke nali nti mu mutima saakinyumirwa kuzaala mwana mu muntu before the right, as in before I carry out the right procedures ez'obufumbo. Ngamba kamwe kati sooka olindeko katono. Yes. Obanga tiwakinyumirwa kuzaala mwana w'abandi nga tonnatuukiriza mitendera gya bufumbo. Lwaki wali ogenda naye? Kakati ebimu saagala nnyo okubyogera kubanga ekikulu byonna ndabo olwaleero bwe tusobodde okusisinkana. Mutabanyi wange. Sooka olindeko. Lwaki wali ogenda naye ate nga mugenda unprotected? Mutabanyi wange. Bwe tunaasigala nga wange nga bwe nkyagala tujja kusinkana. Ate nsebo tonvuvuba. You came here wanting a DNA. Yes. I have given you a DNA. Yes. But I told you that the conditions of that DNA, I have questions to ask you before the camera. Atoma aganzingako bwoti mpasita batujjeko msaizi can hold those results notazimanya. It is like this. So you better answer my questions. We are not here to play games. Wamma mwabeera mwenna emyaka emeka? Kale giweramu 2. Emyaka 2. Nga musula mu nnyumba emu mwami n'omukyala. Okay. Nga beewammwe nga bamumanyi. Era ewammwe bamumanyako nti yaliko omwami wo. Lwaki munno omwegaana? That is also embarrassing because wawasa omukazi omulala kati ono omwegaana omwegaanira. No.
allow me to ask you this. Naye kikulu oli mama wa mwana wange mbadde saagala nnyo. Yes, mama wa mwana wo tetuganye yogera in respect naye ng'oyogera byenjagala okuwulira. Kale byayogedde bituufu. Naye nga bwe biba bituufu lwaki obadde omuwaayo omwegaana? Kyemanyi kyekino mukwano. Kyemanyi kiri nti okwegatta kwaliwo omulundi gumu. Mu myaka ebiri gye mwabeera mwena mu nju emu. Sooka owulirize. Okwegatta kwaliwo omulundi gumu. N'afuna olubuto ng'ewanga nkyali emirundi 3. Okwegatta kuba emirundi 2. Linda kungenda kuwuliriza. So the unprotected time over the protected time. Kubanga jinzo kuba gyali mingi, but the unprotected was one. I was not using any condom and I've never used it. And so my first time unprotected, that was it. Sesikozesa kapiira. Nali era sikakozesa. Giri emirala mbooza nti kyajja kitya okubeera nti nga tekibeerawo. Ng'ataakukyalira. Nali neekuumanga omuntu kubanga nali nga sibiriimu nga nina tageti endala mu bulamu. So nga bw'ajja ng'akolezaako ng'ayoza ebintu ng'agenda. That is all. Okay, she was like visiting a little bit and n'abeera ng'agenze. So kakati yamala okufuna olubuto ng'omuntu w'obuvunaanyizibwa natwala obuvunaanyizibwa okumujjanjaba olubuto olwo azaale. Naye ng'olwo ali mu maka amalala ewaffe nga nange nina wendi. Nze nava oyo nengenda owa nazaala wange. Wa mama woono. Ng'olubuto lwa myezi 6. N'obeerayo omwezi gumu n'ozaala. Era omwana namuzaala ku 21 mu Gwokuna. Kati muggwe owulira okyalimu akamwagala ono. Kula obulungi bw'omwana. Wanje? Ekyo sikimanyi. Tokimanyi. Wa moving adda ono. Ngamba wa moving ono ofuna omuntu omulala. Kale nafuna omulala. Oluvannyuma twali nga twawukanye. Nefuna omulala. Okay. Naye nafuna omulala. Nono nafuna omulala. Kati oli musanyufu gy'oli? Yeah. Ono tomwetaagirako ddala. Kati tuwadde wali ng'akuzzaza mu busonda singa akuzza mu kasonda n'abaako obugambo bw'agamba n'okola. Tokyayagala. Wamukoowa? Nedda ebyo si bye tujja okwongerako. Tubireke kale ebyo. Mukyala wo gwe wafuna amanyi omwana. Era yamukuuma. Yamukuuma. Yes. Mwami we amanyi olina omwana? So muli bulungi. Gwe tokuba simu zitamaka gono, no takuba simu zitamaka. Buli omu yatambula kike. Yes. Naye abadde akatuuka ano wenna n'osanyuka omusikambula omuzza mu kasonda. Akyo badde omuzza mu kasonda. Babayita kuyinga eri babaggyeko omusaayi. Buli waneeno. Kati nze ng'omusajja. Ekinfuula omusanyufu. Kubanga kibadde kiyinza okunnemesa okutuuka ku kyenjagala. Mbadde njagala result ezo. Nnyo. Nampulira nzeetaaga. Nkugamba ebyokusanyukira ono n'omuzza mu kasonda. Kwe kumusanyukira nti munnaye webale kujja. Kubanga si kya bulijjo nti buli omu mubeera mwayawukana n'omukubira ku makya simu. Tumaliza emyezi mingi nga tetwogera. Jangu mu Kampala kuba maama mulwadde. Naye n'avaayo najja. Si kyangu. Bambi mpazi maama wo mulwadde. Sorry. Okay, kale. Joan ayina amannya 2 naye nze kajogereko limu. Joan Trace ayina 2 naye kale. Joan ono abavudde ku kitanda ngo namukubidde nti nno jangu ono kubanga atanka n'omwana. Kale byebyo tutandikidde programu kwawukanako nga bulijjo etandikidde mu kubajjako omusaayi naye nga tundaba kuwayamu kuwulira ebyo bye boogedde. Beebadde beebuzaabuza ono ate ayogera asigako akaziga naye nga bwe mumanyi njaga nnyo okumanya n'entegeera lwaki ono abeera atanka n'omwana. Ate ne mmanya n'omukyala naye akiwulira ati asinga ebyomusaayi binadda ng'omwana si woono. Ate wabeerawo ekyokukola mba ninakusigaza mwana. Mba ninakusigaza mwana. Mba sirina ate kyenkola waawo. Kati tuba tunatandikirawo okunoonya taata omulala. Ate nze mba namunoonya wange amanyi nti y'ono. Era gwe kikakasa bulungi. Nze ku lwange gwe nkakasa era nze gwe nkakasa era gwe namuwa nti omwana wo wuuyo.
kijagamba mbunange lwagwali omulundi gumu gwe gwavamu olubuto ate omukyala agamba nti nno gyali emirundi mingi kakati bombi kabagasimbagane buli omu abulire munne naye nga njagala obajjekeza nti ennaku z'omwezi zigenda kuba 14 tugenda kubeera wano eno ku lavanda ye Valentine's Day olunaku lw'abaagalana mujje tubeere wano nga tusabukula eby'omusaayi bya family 3 bwe tugenda okuba nga tuzuula oba abaana abo bafamire oba si bafamire bwe baba nga beewalala era nayo bagendeyo okuyingira ogenda kuba omutwalo gumu VIP emitwalo 2 ate yo mmeeza ya mitwalo 2 mujje muwagire BBS Telefina kubanga BBS Telefina ye telefina eyammwe ye telefina ebatuusaako buli kye mwagala amawulire biki byakusanyuka mujje namwe mugiwagire ate yongere nga bulijjo tubeera ne bannaffe aba MBN Clinical Laboratories abasangibwa wano Nakasero Road opposite Multiplex Headquarters nga main branch yaabwe weeri so nga ate balina branch mu Arua ku Ode Road Anyafio oba ng'oyagala ng'oli mu bitundu byeyo osobola okuba ku ssimu 0752 739 45 so nga ate balina ne ya MTN 0776 73 95 balina branch endala eggulu eri ku off Lacour Road next to St. Monica essimu yaabwe yeggulu eri 0750 0636 so nga ate ejjinja next to Total Fuel Station at Mairo mbili tulusoga kwibiri ejjinja essimu yaabwe y'ejjinja eri 07508997 so nga ate elira nayo balinayo branch ku Police Road opposite Margarita Palace Hotel ku 0703 12 39 ate Mbale ku Nkokonjeru Terrace opposite Standard Chartered Building essimu yaabwe eri 0750 8997 Embarara ku High Street Bananuka Road next to Muhereza Shop bali ku ssimu 0750 8997 42 ate gwe munange ng'olina complaint yonna oba ng'olina okwemulugunya kwonna kwobe wano mu Kampala we basangibwa ku Nakasero Road oba oli ggulu oba oli wabo oba olina complaint yonna osobola okuba essimu 0772 41 53 39 Nolwekyo bwatyo ono kitonde kijja amaliriza okusumulula. Lwaki mpozi wali otankana omwana? Ekisooka bamuzaala emyezi nga mito nnyo, emyezi gyali 6 ne wiiki emu okusinziira ku kubala kwange. Ekyokubiri soko naye olindeko omwana omukyalo n'agenda okufuna olubuto nga gwamaze naye ebbanga ki? Tewali bbanga kubanga tetwakola bufumbo. Ebyo tobiddamu lyo omukazi yagamba mwabeera mwenna. Ekyembi ndeseeyo ebifaananyi byange binali nteeseteese information yange njerabidde naye nsobola n'ogikuweeza ku WhatsApp olabe amutwala ddi okuva ewange kugamba biraganya obulungi history ye. Nkyani atwala ani? Gwotwala oba oli omusajja omulala? Kibwe kiti nze kino kimanyi ge mazima era ge matuufu
tetwakola bufumbo. Ewange yajjayo kukyala. Yali akyadde emirundi 3 ogwokuna gwe twegattirako. Naye gino emirala nze nasulanga muliro ng'asula mu kisenge. Nga kukyalidde nga sister wo nga kukyalidde nga girlfriend wo. Nga girlfriend. Nga lungosuza mu kisenge ng'ataze okukyalira. Anti nze nali musajja atayagala kukola bintu ebyo nga sinatuusa kuwasa mukazi. Era nze neekuuma mpaka okumala okusoma kwange. Ng'olinda ule. Ng'olinda ule mbu. Gwe nanga amaaso. Muga Yesu. Ge mazima. So, yakyala emirundi 3 nga sina kyenkola. Kati olwo nga bw'omuyita olwo oba omunyumya ki? Nga simuyita. Nga yeyereeta. Ajja takubidde simu naago. Naye ani yamukwana? Kangamba era nze kubanga yeteyenga. Yes. N'omutwana ewuwo n'alabayo. Ng'ekirowoozo mu byonna njagala mukazi wakuwasa. Ng'ate ye ayagala ki? Era naye yali akyagala kuba teyalikiriza attitude zange kyegambye na mugamba. Kati lwaki walinga omusuza eri ng'olinga ng'asuzaayo omupangisa? Nali saagala kwegatta na muntu ng'obufumbo tebunabbeerawo. Kakati guno ogwokuna. Kati ye nga talumba? Sebo nze ni musajja atiisa sitomalagga. No wonder. So, ogwokuna. Kyabeerawo abruptly. Kati lwaki ogwokuna atende walirwa? Sijja kuwoza bingi, sijja kugamba nti sitaani kuba ekibuzo kijja kubeera nti sitaani yakusanga wa. Naye totandika mu sitaani yanke, totandika bya sitaani. Kati wali omwegambisa asula eri mbuki. In fact kale actually bino biswazaamu naye ate nina okyogera nti kyabeerawo kusaawa nga 10 naye nze nange okuddamu akategeera nga kimaze okubeerawo. I never felt it. What? So nantegeeza after 1 week. Bwe yabintegeeza awo bwe obutandika okubala. They were 6 months and 1 plus few days. Era olwo nalina akatandika okugamba nti kanteketeeka okugula ebintu. Mukadde wange nangamba nti mbona ayagala kola ki kuzaala kuba bwe yabingamba yave ewange bwe olunaku bwe lwagwa yave ewange bwe yabintegeeza yamugamba go to the village kuba nze nalinayo ennyumba n'abeera eyo emyezi egyo gyonna ng'amuweereza buyambi sijja kulima nti ate naddayo ne tubeerako ng'abafumbo wonaddayo wa mukazi w'omulabe. Tewaddeyo kuliriza lubuto? Tekyaliwo. Lwaki? Kuba nali sikyagadde. Kiraba. Oba wali tobitegeera. Waka wali tomwekakasa. Nali musajja mukakkamu ng'ate njagala Katonda. Kati kirina laba nga nkoze kibi. I couldn't give Satan the second chance in life. I couldn't give Satan the second chance in life. Ebyo bigambo si byange. Byono kitonde kijja era ye olunaku lwe yajjako endawule ye. Lwe yafunyisa omukazi olubuto. Tokawa nange program Sitima Y'amaka nze nsanyusa. Anyway, kakati katulabe banafa ba MBN bazudde ki. Jukira omukyala amaze ebbanga ng'akyala ewoono ng'ono yeefula bize nnyo mu kompyuta. Mulaba ensabye abaamize mukola ate mbeera mbagamba. Omukazi ali ava mu district yawa? Yali ava Kamuli. Nava e Kamuli nga gw'oliwa? Mujinja. Nenninye emmotoka yange nenva e Kamuli nenzija ejjinja n'osigala ku kompyuta yo. Kale kati katulabe ani yalinnya akatandala ani yakafuluma ani yabalansinga eryato ani yagwayo mazzi ani yagula odropu ani yagiclosinga. Within the DNA molecules of the people being tested, these STRs occur within specific segments of the DNA molecule. Using PCR, 24 loci in the DNA of Kuzaala Emmanuel Chitonde Chija were analyzed for sameness when compared with those of Wagoina Hudson Chitiwa. On every analyzed locus of the STR system, there are 2 alleles, one from the mother and the other from the father. In case of a paternity, Kuzaala Emmanuel Chitonde Chija, the alleged father, and Wagoina Hudson Chitiwa, the child must have a matching allele, and thus number of STRs in every analyzed locus.
The alleged father will be excluded if there are no more than 3 loci without a matching allele. In the present case, in 7 of the 24 analyzed loci of the STRs, Emmanuel Chitonde Chija and Wagoina Hudson Chitiwa ono Emmanuel Chitonde Chija eyali endawule mu ssaawa 11 ezake n'essaawa azijjukira ssaawa 11 ezakeesa ekiro ekyo endawule ye ne neevaako nebuuka. Owendawule Chitonde Chija and Wagoina Hudson have no common alleles. Based on the 7 unmatching loci, Kasada Emmanuel Chitonde Chija can be excluded as the biological father of Wagoina Hudson Chitiwa. Endawule ono yali ayagala nnyo Katonda we. Kale bambi ng'atya ebintu by'okwegadanga ebyo ng'atannaba kuwasa mukyala we obutongole. Emyezi 4 kati bw'obalaabalamu ne wali eri awo mbu bamuzaalirawo emyezi nga 6 awo, kale kwegamba emyezi egyo eno oba 3 ng'ono yeefula bize mu kompyuta. Kiki? Anti kati olubuto yalufunira ku mulundi gusembayo okubeerako ne unit eyaliwo ate nze. Maybe I was not in my senses as a person. Afaliza mulimu, I was not in your senses. Who undressed you? No, you were not in your senses. As a person, you have to sleep in a small clothes. Okay, that particular clothes. Who pulled it off your body? I don't know. It wasn't. Tuvemu nawe tulekemu. I was not in my senses when ndawule yange we yabukira. Simanya, I was not in my senses. I understand one thing, nti you are in your senses. Oyinza okubanga obwongo bwo bwali tebwetegekedde kyaliwo, but of course the body was prepared. That's why when the body pushed you, you went to act. Omwana alina emyaka emeka? Wa 2012, tegeeza myaka giri 7. Bwe kituuka ku mwana Wagoina Hudson ow'emyaka 7 nga taata we ono Chitonde Chija yalindawule mu kiro ekyakazigizigi wardrobe we bagikulozingira. Wagoina ebyomusaayi byavudde manafa ba MBN Clinical Laboratories abasangibwa ku Nakasero Road opposite Multiplex Headquarters biraga nti nga nyongero bakowole naku z'omwezi 14 mujje mu Sitima Y'amaka live show ku Valentine's Day. Tugenda kubeera no Hotel Lavando kuyingira omutwalo VIP 2 ate meza emitwalo 2 tovaawo nkomawo. Kati sebo pasto soma sala osabirira omwana abewuwo oba otoyagala abewuwo. Omwana wandiyagadde aberewuwo. Bwekyali badde kubanga avinka wandyagadde abeerewuwo. Era ate munaye omuntu gw'okuze naye okuva edda mu family omumanyi wange. Kati if it comes that I'm excluding tebitera kubeera birungi naye whatever comes kinayagadde kwe kuba nti soonoona sente. Wagoina Hudson si mutabani wa Chitonde Chija Emmanuel. Omwana oyo siggwa omuzaala. Ekyo Katonda kyayagadde. Olaba ebintu bya munno kukyaliranga bwe wefuula bize mu kompyuta. Era nze naye saagala kumenya kirayiro kyange. Kati ate ekiraba ekirayiro bye kyavaamu. Kati nawo kaŋŋambe ndako naye wa discussinga naye n'omugamba nti munnange kale jangu tukyale naye tugumiikirize paka nga tumaze okola embaga. Wakimugamba naye n'akikkiriza. Era kyangu nnyo omuntu okugamba mu bigambo nti ye naye nga ye tagize kuba olaba nti there was a lot of seduction. Who was seducing? Her. She was seducing? Yes, too much. Kale ng'omuntu. Era gwe kyewuunyemu nze nasoma. Naye lwaki nasobola okwekuuma mpaka awo. Kati awo ng'akola bukolomoni kyawo mu bbanga ly'amala ng'akuseducinga. Tubireke tuli ku TV kwagala nnyo nnyoko.
njo zikwata zino nneme zikuwa kakati kira kubeera kyangu kiyoyo nga yambala bugoye n'amodolinga yayogera bigambo nga singa olumu bwebeera omuntu ng'ekateni yeewula kya bulijjo omuntu abeera nga yeggyeko olusooka era olusooka olw'omwaka ngamba olugoye egamba yakulozinga wardrobe ebyomusaayi bwe bitono bwe bitambudde bambi omwana siwuwe sokompa ebyomusaayi bino omwana oyo gwobeera naye maama we kati agenda kikola atya ogenda mu muddizo otya teeka maama abaana ku ssimu maama abaana yaganye okujja maama abaana olwamugamba ebyomusaayi byakomyewo n'agamba ne luli nno yali wakuzizika nnyo twamala muzizika nnyo omulimba omuleeta wano abeewo nga bajjako omwana omusaayi this time aganye okujja katugezeko batuyinza omufuna ku ssimu tulabe tumubuulire ebivudde mu musaayi tulabe reaction ye ate tusobole n'okulaba now what's next mu bulamu bwa Hudson. Wenabadde ennaku 2 emabega 3 ngate lwantegeeza nti tulina okujja Lwakusatu bwe namukubira essimu yasooka kale bwe yakwata yayombamu ate omulala nampa omuntu omulala ngamba nze sina budde bujjeeyo kozi biki nayomba sofa abadde takwata kati tugezeeko bw'anaagikwata amiina bw'abeera tagikutte kyabadde ng'akola omwana ogenda mukola otya omwana nze ng'obwomu kisooka ndi muzadde maze naye ebbanga ggwanvu okay kati nze ni muzadde ate maze naye ebbanga ggwanvu kati ninamba kitange ninamba mmange n'oli ayina maama we mwannyinaze gy'amanyi kati nja kuba nkutegeeza puroguramu nga muzeeyi wange aŋambye diro tubeera tumutwalayo kubanga kati biwanvu muko katono biwanvuye kati tubeera tulina okukola organization ne muzeeyi wange naŋamba tugende ku lunaku bweruti owulira otya omwana omuluuzinzi oyo si mutabani wo kyana kyo kirenzi kirabika bulungi era ng'omuntu ateeseemu ssente kubanga okuva obuto nga nteekamu ssente manyi wange kakati linda ku byombi ssente ezisinza okukuluma oba omwana yennyini yakulumye nti agenze kaŋŋambe byombi bibeera biruma naye nga bw'okimanyi kigambo bumaali atera nnyo okuluma omuntu kwegamba ssente ezo ezisinza okukuluma tolumiddwa nnyo okuluzinga mwana naye olumwa ng'omuntu naye ate ekireeta okulumwa kyeki zeezo sente zobeera otesemu n'obulimba n'erinnya eribeera lyonoonese tyaba erinnya okwononeka nti oli yazaalamu oli omwana ate afunye omukazi omulala ate ebintu ng'ebinali sibyagalirako ddala kuva mu lubuto lwe nga ono kitonde kijja amanyi nti nno oyo mutabani we naye bambi ebyomusaayi bizudde nti nno si mutabani we kyokka emboozi ya kitonde kijja ono esesa ye mbu yalinda ule simanya yagenda n'okwekanga mbu ng'alaba ali ku bulirazi mbu alowooza omukazi yamuloga eddogo ne limusula omujja mu sitting room ne limwambusa eri okulozinga wardrobe Amen. Abasajja mmwe. Kwata, teri mazima gaamwo. Everyone is accountable ku bikolwa bye. Obadde agamwogere byammwe babiri muka. Yongeza volume ebere nga kana kazindalo kaji. Iyo, yesendayo. Hello. Mommy Hudson, how are you? I'm not fine. Oh, what's the problem, sweetheart? Oh, ng'olabye mukyali omuddwaliro enkozi. Bambi, ng'olabye. Wanji? Kati munnange ojjukira lwe twakebera omwana omusaayi. Kati munnange eby'omusaayi bigambye mbu nno omwana si woono kitonde kijja. Kati mukwano obyogerako ki?
tuddemu tukubireko mu ddakiika mmeka? Kale tugenda kuddamu tukubireko sooka oveewo. Kale Katonda ali nange. Bambi omukyalo ono ne luli mu kitundu ekisoose mu kuggyako omusaayi. Maama we yali mulwadde. I don't know. Omukyala tugambye tugira tumulinda mu wabula mu mboozi gye mbadde nyumyanyumya n'ono mwangambidde akagambo akankutte omubabiro. Ayinza okuba nga taata w'omwana ono mutuufu mbuye amanyi kati sebo omusanje wali luddawo. Alina kubeera mu disitulikiti y'ewaabwe Kamuli. Gyalina okubeera kubanga gye yakulira gye yabeeranga. Ogambye olabika omumanyi. Nti sigambye nti ndabika amumanyi. Ngambye nteebereza kati waabeera. Ogamba n'obulamu bwe bwonna bumaze nyeeka. Yes, that's what I hear. Kaakati mukwano. Munnange ebyavudde mu musaayi. Munnange eby'omusaayi biraga nti nno omwana si wa Emmanuel. Kati mukwano okyogerako ki tugenda kukola tutya? Kati awo mba nakyogerako ntya kuba kati awo nze sirina gundi ndala kye ngenda agamba nti ono taata we. Kuba munnange eby'omusaayi bigambye nti ono siyeta. Kugendera ku musaayi kati tewali stepu ndala. Tewali stepu ndala tulina gendera ku musaayi. Kati nze n'agamba nti nze Anti John. Soko owulirize mbadde njagala nkuyambeko. Tuzuule ekituufu kati nze mbuuza. Tewaliyo omuntu yenna kale ne wabanga azonga azimwabeerako mwenna wadde nga golooza nti alabika kati yakufunyisa lubuto. Kale tugezeeko ku oyo tupaka omwana we tumufunira taata we gw'oteebereza. Sit up straight and put your legs together. Nedda kati mbadde nteesa. Oba weeweeyo akadde olowoozeemu. Nedda kuba kati omuntu ng'omuntu era oba osobola otegeera buli kimu ekyabeerawo tekyetaaga na kulowooza nnyo ekiri awo. Kati munnange simanyi we tugenda kukola olina okulowooza ennyo tulabe tuno tufunayo omwami omulala kubanga ekyamazima ono si ye taata wa Hudson. Kati awo ekyokukola simanyi kuba nze kati sirina kwengenda kusuubira mu budde buno mugambe nti omwana guno. Gwe ne tofaayo ne bw'aba yagenda dda tusobola okufuna amagezi agamutuukirira nze nkuyambako nze n'ensookayo nze n'enkimugamba. Kaakati kati omwana tugenda kola tutya ogenda mujjayo eno kubanga onaagamba nti agenda mukuwa. Anti kati omwana era byanyemeredde okujjayo kuba kati nina mami mulwadde nnyo. Yankobedde ne mugamba sijja sobola mpoze nga puroguramu bagyongezezaayo. Kaakati transport yanzija mu kyalo okujjayo nga simulina. Kati ate ye bw'aba nga ayagala omukuleetera omwana agenda kusanga wa mukuleetere. Ajja kunsanga e Buwenge. Amanyiiyo. Kuba mbadde njagala nzije naye ntuulemu naawe nga omukazi n'omukazi twogere. Wanje? Ajja kunsanga awo amanyiiwo. Okay. Ekyo nno kirina kye kitegeeza. Kale Joan beera bulungi bambi mami mutusaasirire nnyo kati twagaliza okulabirira mami obulungi. Tula wansi lowooza nnyo ku bye tukugambye. Think onoonye taata omwana omutuufu yaani omwana asobole okufuna taata omutuufu. Kale mukwano beera bulungi. Kale.
Okay, finally ndowooza ekituufu nkifunye. She might not have been straightforward. Naye omuwulidde aŋambye kaakati mwe mwagala kuleeta omwana. Musitule famire y'oyo mbu mujje muyange. Muleete omwana. Nze njagala kumala kubalansinga lyato. Bwe namala odibalansinga neesootinge abakadde ndyoke enkole ki mbabulire ekyo kiraga akabonero ki. Nga bwe nabagambye osooka kumpeereza ggoloza ekyo kitegeeza ki. Ayagala kumala kwesootinga, bw'amala okwesootinga alyoka abulira abazadde nti omwana gwe nali nagaba ewa Gindi si waayo wabula weewa wejindi. Abaami muyigamu ki? Muyige nti nno omukyala teetaaga bingi, yeetaaga time. Kale ne budget naye ng'okusinga ddala yeetaaga time. Webitabo ebigenza onakola leero program Sitima Y'amaka sigenda kubanga nsukawo. Kitonde kijja gwe nakugamba obanga otwala omwana oyo ewa taata we tuyite. Yita program Sitima Y'amaka tugende naawe kuba twagala nnyo okulaba nti omwana atuuse bulungi nnyo mu mikono emituufu. Abamu olumu ekinyiiza tugaane tubagamba nti no mukomeewo mutubuulire. Twagala nnyo naffe okumanya nti ensonga ze twatandikako zaawunzika bwe ziti. Naye abamu bwe mumala okubuuka wano nga mufunye kye mwagala temukomawo, and that is not fair. Mulina okukomangawo ne mutubuulira nti nno kuba tuba twagala nnyo. Abalala tubayita temudda. N'olwekyo ekitonde kijja njagala kunzika programu eyo ng'omwana we tumututeeka muli ewa taata we. Waŋŋamba komala okola programu ne taata wo jjajja w'omwana tumanye, naye sinnabakuwuliza. N'olwekyo komawo mbuulire n'abalabi baffe aba programu Sitima Y'amaka baagala nnyo okulaba ng'omwana tumutwala ewa taata we omutuufu. Bwe bityo bitambudde. Mbaagala nnyo mwebale nnyo mwebale ddala okutubeererawo. Mwebale kwagala program Sitima Y'amaka ate mwebale kwagala BBS Telefina. Maliriza nga ngamba nti ennaku z'omwezi 14 ye Sitima Y'amaka Valentine's Show tugenda kubeera live wano ku Lavanda Hotel Elusaze. Ate Lavanda Hotel yabasasulideko half. Ne bagamba nti egibadde ebiri kati twagisaze gugenda kubeera omutwalo gumu VIP emitwalo ebiri ate emmeeza ya mitwalo abiri. Yangu amangunye ku BBS Telefina ofune ticket yo osobole okubanga obaawo. Ezimu ku ssente ezo zigenda kuyamba abaana bammwe okuddayo ku masomero kubanga program Sitima Y'amaka eyamba abaana abateesobola bulungi mu bya school fees. N'olwekyo okusoma kutuuse manya nti omutwalo gwo gw'onoogulamu tiketi gujja kubaako kye guyamba omwana wa Uganda. Mbaagala nnyo tusinkane ng'ennaku z'omwezi 14 wano ku Hotel Lavanda.